Natabi Margaret ye Guild President we Makerere 2023-2024 wa National Unity Platform ye Flaga Bearer gwe bawadde wabula wanduukuludwa mu Lwokaano oluvannyuma lw'okutuuza bannamawulire okubabuulira nga kampeyini zo zigenda okutambula ne bagamba mbu wa National Platform ate kyakoze okutuuza olukiiko lwa bannamawulire tekikkirizibwa bw'atyo n'awanduukululwa. Kati nno ye yaakasembayo okukwatibwa obubi mu bakyala era mu ba National Unity Platform abakulembeze. Omusilikale yamukutte ekitogi n'amusika akaleega n'amuwanika ebbeere. Naye ng'omusilikale akutte omwana muwala gusajja gukulu gujjajjaagwe gwegwo ogwewandegeya era ogukolagana ne poliisi eya Makerere Univasite. Yakutte omuwala ajja n'oyo nga bw'olaba ekintu ekiswaza obuswaza era ekityoboola eddembe ly'obuntu. Omusajja omukulu omukadde bw'otyo okwata otya mwana omuto bw'atyo n'omusika akaleega n'omuwanika ebbeere wabadde oyagala kukola ki? Eno ennono y'okukwata abantu ng'ekitagasa ng'omutalinsa egenda ekula era boddako emabega bwe twabadde ekyenjojo Chairman Nyanzi bamukubye ne bamwambula n'okumwambula ne bamuwalula ku luguudo wakati kati ensaawa zino anyiga buvune bw'alina obunene. Tunajjukira bwe twabadde juuzi jjo wano mbadde nkulese e Nakawa ewa Joel Ssennyonyi omwogezi w'ekibiina kyaffe ekya NUP yabadde ategese emipiira gya Easter. Ono baagigumbuludde nga bamugamba mbu okutegeka omupiira, okutegeka embaga, okutegeka okuziika olina kusooka kutegeeza poliisi. Baalugumbuludde era mwabaddemu ekisajja nga kiri muleeya nga kikutte embuukuuli kikuba abantu. Joel Ssennyonyi n'akitabukira n'agamba ssebo gwe gwani ali mu kkuba bannansi, gwe gwani akuba abantu, akuba abalonzi, akuba abawi b'omusolo, gwani atali muleeya anaakusasula okukola kino? Ffe be tusasula bali mu yunifoomu baabano kati gwe anaakusasula okuba abantu. Lwabadde lutalo lw'amaanyi naye bino byonna nkulaga ensi yaffe gy'etuuse bwe tuba nga tusigala kwetuulako bwetuuzi tugenda kumanyiirwa nnyo bannayuganda. Tugendeko Emitiiyana. Kwali kujaguza lunaku lw'abakyala ab'Emitiiyana lw'ensi yonna. Omubaka w'Emitiiyana omukyala ye Joyce Baagala Ntwatwa munnamawulire munnaffe yategeka omukolo ogwo era RDC n'agamba nti omugenyi omukulu alina kuba Nabakooba Koono nti ate Nabakooba aba atya omugenyi omukulu nga mu disitulikiti muno nze nsinzaamu ekitiibwa ku bakyala kuba nze nkulembera abakyala bonna aba disitulikiti ey'Emitiiyana. Kati ate gwe nkulembera aba atya omugenyi omukulu nga nze wendi Nabakooba nze nnina omusigira okujja okubaawo mu kifo kyange. N'olwekyo Nabakooba tasobola kuba ng'ate wendi. Olutalo we lwava Nabakooba n'alemesa omukolo ogwo ne DPC ne RDC ne bakuba ttiyaggaasi omunene era Joyce Baagala Ntwatwa kati bamuggyemu amaaso ne banne be yali nabo omubaka Kaalwanga. Tujjukire waliwo abaana abaavuddeyo okwekalakaasa olw'amabaati agabbibwa. Bano baabakwatanga mbwa ne basuulibwa mu kabangali ne batwalibwa nga n'ebbeero zaaganya okubaweebwa. Nkulaga ensi yaffe Uganda gy'eraga singa ffe bannansi nze naawe tetusitukiramu kutaasa ggwanga lyaffe. Tuli kyevuma, tuli kyebuuza twali tukola ki ensi yaffe okutuuka eyo? Kigenda kikula mpola mpola. Lunaku lwa ggulo bammediiki abasoma obusawo e Mulago baavuddeyo nga batwala ekiwandiiko kyabwe ku Paalamenti nga beemulugunya olw'ensonga ezimu ezitatambula bulungi
era ezitannaba kutuukirizibwa. Baabasazeeko ne bakuba emiggo katono babaase obwongo buyiike. Bannamawulire abadde bakavalinga amawulire ago procession eyo baabakubye tiyaggaasi mu maaso ne gaziba. Eyo no ye Uganda bwe tuli, eyo y'ensi yo mw'ozaalidde abaana mw'ogenda okubaleka. Nti tewakyali ddembe lya buli kintu, tokyasobola kweyogerera, tokyasobola kuvaayo n'olaga obutali bumativu bwo. Olina kusirikira gy'oli, oba bakutemako omutwe baguteme, oba bakusangulamu njala bazisimulemu, oba bakusalamu lulimi balusalemu, oba bakutungulamu liiso limu ku limu balitungulemu nga toyogedde. Kuba w'onaavirayo n'oyogera ekigambo kyonna ne weemulugunya ekintu kyonna, bagenda kuba tiyaggaasi era bakube bakumenye n'ekyasujja kifuna. Kati nze munnansi eyazaalibwa wano bwe mba sisobola kwetaayiza mu nsi eyange mwe nazaalibwa ey'abajjajja ne bajjajjange, ngenda kwetaayizaawa? Kati wano we wali omuzannyo nti obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zange. Ekikopo oba omupiira guli mu ngalo zange. Omupiira guli mu ngalo zo ggwe ampuliriza era ndaba. Gwe annengera ali yonna eyo, omusuubuzi, omulimi, omuvuzi wa booda, gwavuga takisi, avuga tipa, gwayira, gwe akola kyonna, oba oli musomesa oba oli ki, oba oli musawo, kyonna ky'okola obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zo. Bw'oyagala okulaba ku nsi ennungi, ensi etali mu kukwata bannansi nga bisasiro, ensi etali mu kukwata bannansi nga abatujju, ensi etaliimu ddembe lya buntu, bw'oba oyagala okugifuna, bw'oba oyagala okugiwona, olina kusituka ove mu ntebe zo, ove mu bizinensi zo, ove mu bikunta byo, ove mu mirembe gy'olimu, omanye nti abaana bange banaabeera luddawa mweno ensi. Bwe beefaananye bweti ng'okyaliwo, olwo bw'otaabeewo kigenda kuba kitya? Olina okulwanirira ensi ebeere ennungi, abaana bo bagyeyagaliremu n'abazzukulu w'otalibeera. Kati olina kitandika leero, olina kikola leero. Tewali agenda kikola. Kyagulanyi tagenda kikkolera, nze sigenda kikkolera. Tewali agenda kuvaayo akikkolere, wabula gwe olina okukyekolera ku lw'abaana bo. Oyagala abaana bo babe batya? Museveni ku lw'abaana be yavaayo n'atta bajjajjaffe, n'atta mikwano gyaffe, n'atta basenga bakitaffe, n'abatta ng'ayagala abaana be babeere bulungi bwe bali olwaleero. Mutabani wa Museveni atambulira mu helikopita kuba taata we yalwana mu nsiko emyaka 5. Olwaleero muka Museveni atambula n'emmotoka z'ayagadde, akola buli ky'ayagadde ku ssente z'omuwi w'omusolo kubanga bbaawe yawaayo n'alwanirira famire ye, n'alwana mu nsiko emyaka 5. Gwe famire ye egenda kubaawa. Eggwanga lya Museveni, Abannalwanda, abavandimwe bali mu kutulinnyako, batusobangulizaako ebisoobo kubanga Museveni yavaayo n'alwanirira eggwanga lye n'agenda mu nsiko emyaka 5, kati balyanga baloodi. Gwe yali omuloodi, kati olyanga mupakasi, kati olyanga mulalu. Ani agenda okulwanirira abaana bo balibeerawa? Gwe kitaabwe, nnyaabwe, ssengaabwe, jjajjaabwe w'oliridde ku kasasiro ng'omulalu, olwo ate bo bagenda kuba gutya, teguuja bagire. Kati ggula obwongo, gaziya obwongo, babanga olwaleero nga gwe nnyini ettaka eyaligula oba eyalisikira oba alinako obuvunaanyizibwa, basobola okuliggobako nga olina n'ebiwandiiko byalyo nga biri mu mannya go. Olwo abaana bo n'abazzukulu abalyagala okukyusa ebiwandiiko bijja mu mannya go, bizza mu mannya gaabwe, banaabeerawa? Bali bakkiriza obbikyusa? Ye baligenda obbikyusa nga bakyalinawo woolese? Kati nno olwaleero essaawa kano kaabagezi bokka, kaabo abakuze mu bwongo. Kola ekisaanidde okukolebwa, omanye abaana bo bagenda kusigalawa, abazzukulu bo balibeera mu Uganda efaanana etya. Koobe gwe omusirikale wa poliisi, koobe gwe omusirikale ali mu magye, kimanye waliwo akaguruupu akawamba ensi yaffe, gwe okuwa emmundu
ne bakusasula emitwalo 35 kitegeeza mbunno oli munnaawe, oli muddu waabwe. Kati ofuusa otya nannyini nsi n'otaba muddu? Naawe ng'osobola okuparticipatinga mu by'ensi yo ng'okyoyogedde totiisibwatiisibwa oba tottibwa. Olina kwegatta ku bannansi, ffenna ne tuyimuka olunaku lumu ne twekalakaasa omulundi gumu ne tuggyako nakyemalira ne famire ne tubagoba oba ne tubakwata, ensi yaffe neddamu emirembe n'etera ne tugyeyagaliramu. Ebyange byebyo. Abitegedde gamba munno naye ategeere.